Tewali kifo mu nsi eno wogenda kutambula osange nga tewaliiwo bukulembeze ne bwe kiba kifaanana kitya, kubanga eno ebadde ennono y'abantu beppo nno omwana wattu n'ebisolo okuva mu byasa ebyasookera ddala n'okutuusa olwaleero ebibuuzo bikyali bingi nnyo ku kiki ddala obukulembeze kye butegeeza na butya bwe bwandibadde era na bukodyo ki abakulembeze bwe bandibadde beeyambisa okubeera nga balamula abantu ababa beesize n'obuvunaanyizibwa obwo. Mu ngeri emu tukomyewo nate wano ku mukutu gwaffe Solomon Kaweesa Reports tulabe obukulembeze bwo mu bumanyiiko ki naddala omulembe guno ogutaagala nnyo kuyiga bintu bwe biti. Era ndi ne munywanyi bwe tutera okukyalagana n'amateeka yagakenkuka Mukulu Alan Mulindwa. Seba abantu babuuzeeko. Bannange nsanyuse nnyo kubeera ku mukutu guno n'okufuna omukisa nsobola okubeera nga gabana n'okusomesa abantu okumanya endowooza ezimu zisasomesebwa oba zotasanga mu ssomero naye nga gyeziri. Omanyi social media eno ekyuse nnyo, ebintu ebyogerwako tebikyategeerekeka, so twewuunya abantu abategeera society oba sane people kankitwale bwento bwe muba temuvuddeeyo kulungamya buli omu ajja kuba akola by'ayagala. Kituufu ekyo naye twagala tukyuseemu mu space yaffe ya social media tugikozese abantu okubeera nti tubasomesa. Abamu balowooza okusoma kugenda mu kibiina ate abalala balowooza nti bwe yagenda ku lubaawo n'asoma n'afuna degree n'afunayo gondi. Kyoba osome is a very small fraction kubanga okera enkya n'osoma n'ogamba nti oli engineer oba plumber amagezi go gakomaawo naye okuyiga n'okusoma tekukoma ate n'okubeera nti obeera okunoonya knowledge okubeera nti ogezaako okuyiga ebintu ebirala mu spheres nabyo otamanyi awo amagezi egatandikira. Otyo kati leero twagala tufune ku magezi ag'obukulembeze. Omanyi obukulembeze abantu babulabanga ekintu ekya bulijjo avudde eri ye ennaku zino tubalaba beesimbawo bakulembere bannaabwe. Mu ndowooza obukulembeze kyeki tutandikira awo? Nga ntandika njagala nnyo okugamba kino, abantu abasinga mu Uganda tebajja kulembera, bajja kufuna bifo. Waliwo enjawulo wakati w'obukulembeze n'ekifo. Nze kansala wa wano ninga tomanyi na kiki kyokuze kukola. Obukulembeze bwo tobumanyi na ky'olina kukola. Noyinza balaba nti abajja sere bisinga tutunulira mu Democratic Society gye tulimu leero ojja ng'oli MP nga basooka bakorentinga MP alina kweyisa atya, akola mirimu ki. Ate ebintu ebirimitinga nnyo kubanga bagamba nti gwe MP w'e Makindye ate abantu b'Ettoro tolina bukola ki tobalinaako buvunaanyizibwa. So ogenda okwekanga nti jurisdiction yo oba applicability y'ebintu by'okola byawano Makindye bokka. So tofuna opportunity kubeera ng'okola impact okusukka w'obeera oli. Endowooza eyo yandibadde enkwatagana wakati waabwe ng'ababaka Sifia ne Gejja. Kyekifo kubanga bw'oyogerako interpretation yeyo tebagamba nti omuntu ebizibu bya facing bulambuli oba Karamoja si bye bimu n'oweenowa Kampala. Naye nze sikkiriziganya mu ekyo. Tulina okubeera n'abantu abakulembeze. Omukulembeze yandibadde ati? Bwe tuba twogera ku kintu ky'obukulembeze tutandikire ddala nga nze professinga Christian faith. Naye tugambe nti obukulembeze butunira ddiini zonna zidala buva eri Katonda. Naye ekintu ekyabantu misinterpretinga. Obukulembeze kitegeeza okufuga abantu. Akyawukana. Omuntu osobola okubeera omukulembeze buli kimu ky'okola
bukimu kyokola kikufuula omukulembeze mu ekyo ekintu ky'oba okola. Kyova olaba edda bakabaka be bakulemberanga mu lutabaalo. Nti n'otunulidde kabaka ate kati awo kikyukamukko kubanga bwe tutunulira bakabaka bakabaka abotulya nga mu Bible bakabaka King David King Solomon concepts zaabwe ate ez'obukulembeze zikyukamu. Naye bwe tutunulira nti bw'oba okutulidde obukulembeze obuva eri Katonda bwemphasizinga principles ziringa 3. Integrity, okubeera nti obukulembeze bunyweranga otunulira Katonda tutunulira byansi. Principle eri endala kwe kubeera nti servantitude, nti oweeranga oweereza abantu gwe ofuuka muddu w'abali. Kati ezo principle ne demokrasiya mwava. Ebyo tebikola mu bafaaza wokka. Ne mu nsi yaayo tugiraba kyebayita egalitarian rule. Nti bw'oba otunulidde Universal Declaration of Human Rights n'otunulira abazungu bwe bagamba demokrasiya gwe bagamba nti Abarabu bateeke mu nkola, Africa tulina okuteeka mu nkola, olaba nti kijjawo obukulembeze buli kati ng'olaba obw'Abayindi bayita Manu laws. Ezi emphasizing kyo tuyita caste kind of system. Caste system yeeyo okubeera nti waliwo intellectual spiritual intellectual wabeera abantu ababeera nti bali above bo balaga nti ne Katonda yakiteekawo. Kakati eyo system mu Buyindi ekola ne wano mu Africa twalabako tutunulira obwakabaka obumu nga bulina caste system eyo nti waliwo abasukkuluma ku bannaabwe. Kakati abo bo ne bawulira nti be balina okubeera baki abafuzi, sina abakulembeze abafuzi. Kati bo nga bo balaga nti eyo right everiwa nti spiritual ebira ddala eri Katonda. Luno lwe luli olulala. Ate bwe tufunye egalitarian rule yeyegamba nti buli omu before naye kiva mu Bible nti buli omu ali equal. Buli omu alina politically ffenna twenkana. Buli omu alina okubeera nga universal appliance y'amateeka ffenna tuli ki twenkana naye tuli wamu. Bwe ne constitution yaffe izo values eyina mu constitution yaffe. Naye no constitution yaffe ogenda okulaba nti eyina same values ng'eziraba ez'Ebungereza. Naye topic ya obukulembeze oba leadership nti nene nnyo naye njagala kubeera nga drawing inspiration obanga nengezaako abantu bayigiza nti tandikidde eri Katonda. Naye ddala gwokkiririzamu ekyo nti obukulembeze buva eri Katonda. Neera bwe bukola Katonda bayagamba nti genda subdue the earth. Mu Bible bawandiika mugende mulye ensi. Kati okulya ensi kintu kinene nnyo kubanga bw'okeera enkya n'ogamba nti nze ngenda kubeera nga nfuna obugagga nga mbujjawa nti ngenda ku ocean eyo nziggyeyo ebyennyanja nzije nkole ki bitunde nfune sente. Nze ngenda mbeere nga nze ntunda embaawo. Nze ngenda oba bukulembeze buli sphere gy'okoze gy'oba osazeewo okutwala. Naye abantu balowooza nti obukulembeze just kubeera ng'okola ki ng'olina abantu no nabo n'oba otunulira ebisolo kale ebisolo ebisire ebisinga nabyo bininga gye bitusinga kati okutegeera. Kubanga tosobola kusanga kisolo ne kikkiriza ekisolo ekitali superior mu maanyi oba mu magezi okubeera nga kibakulembedde n'ebiba byennyanja. Naye bagamba nti bw'oba osomye bagamba nti ekisolo kyokka ekitalina bukulembeze ye sheep, endiga. Batugamba tugira bakoteka mutwe naye eba ebitegeera naye tujja kusanga ndiga nti ng'erina leadership. Yo tebagikulembera. Ekisolo ekitalina ki ogisanga mu nje nga yeetambulira era omuntu mpulira nnyo ng'abantu bakwetinga nnyo nga bagamba nti omusumba asumba endiga. Kagamba endiga yo erina kubeera nga ffe ng'abantu ffe tukola ki tugikulembera. Naye ng'oweekanga ebisolo ebirala ndoza n'embuzi oba mwezigwa kubanga n'embuzi sirabangayo
embuzi teziba n'obukulembeze. Ziba n'obukulembeze naye zino ntera okulaba documentaries ezo wild goats ezo mountain goats ziba n'obukulembeze. Kati n'ekyo nakyo webale kukinyambako. So ogenda okwekanga nti concept ya leadership waliyo theories nyingi ez'okugoberera. Kubanga ebisolo byo bigoberera hierarchy eri gye twogedde nti ekisinga amaanyi, ekisinga okuba n'amagezi, ekisinga okubeera nti kyo kisukulumye ku bisolo binaabyo kikibeera ki? Ekikulembeze. So mufe mu bantu ate ekyewuunyisa bwe tuba nga tutunulidde obukulembeze ebiseera ebisinga si bwe tukola ddala mu demokrasiya. Tugenda okulaba nga ate abantu bayita owekibogwe ate ogenda okulaba nga ate abantu gwe balonze ne balekawo ate oliddala omuntu ategeera. So ebizibu ebimu bye tulabye mu nsi mu bantu mu demokrasiya. So bwe tutunulira njagala ku drawing inspiration ku bantu babiri. Abantu abo babiri bennonzeemu kubanga bo bayagala bawukane ku nfuga gye tulaba mu Bayibuli oba gye tulaba eri best oba yaliwo before ku principles za Katonda bo ne bateekawo eyaabwe. Waliwo omusajja bamuyitanga Friedrich Nietzsche, yali musajja mu Germany. Omusajja oyo yatabukako k'omutwawo mukulu mu 1888 naye yateekawo principles emu ezisobola okukola ki okugaidinga omuntu okubeera omukulembeze omulungi. Ne wabayo omusajja omulala gwe bayitanga Niccolo Machiavelli. Naye omusajja mu 1905 yaliwo naye n'agezaako okulaga concept nti ey'obukulembeze bwalina okubeera omukulembeze omulungi. Basajja bano oba otunulidde egundi zaabwe zeteekako kubayita ku Greek philosophy yaliwo. Abasajja abo Abagreek bwe baaliwo bwe bateeka okubeera nga baleeta ebintu ebisinga mu buwandiike ne ba-inspiring ensi nga ne bateekawo obuwandiike. Naye bye tulaba leero nti demokrata bigambo ebyo nga betuwulira ku demokrata byava mu ki? Nammwe mu mateeka eyo mpulira olulimi lwammwe tulina naye akati aye waliwo Olulatini. Ate era Olulatini lwakula lwava eri Abayunaani. Lwebale nnyo. So bateekawo system y'okuwandiika. So ebintu bye baakolanga byali documented. Unfortunately ebintu bye tukoze bajjajjaffe mu Africa lwadde ffe abaasookawo. Naye bano katugambe nti abazzukulu baffe abamigratinga bo baateekawo nti baabufuna nnyo okubonaabona bo ne babeera nga obwongo bweggudde mukko. Kati ekisolo waffe oba ebintu bye twakolanga byali nga byakwogera ne bo bawandiika. Katugenza okulaba nga bo bye bawandiika ate bye tusoma ate ebyaffe ne bibeera distorted naye ebimu baalijjanga mu ffe history ne bamuwandiika. So abasajja abo be njagala okukola ki? Okusinziirako ne waliwo bayita stoic philosophy. Abo Abagreek Epictetus ne Marcus Aurelius oba abantu bamuwulira. Marcus Aurelius tumumanyi nga mulwanyi. Abasajja baalingawo, abasajja baalinanga philosophy on leadership. So olaba nti principles zaabwe nabo ziri mu stoic. Kati ebiseera bisinga omuntu oyingira university olwaleero bakusomesa principles ezimu eza stoic principles. Kati bw'otandika ozisomako ezo theory n'ovaayo n'owulira ng'oreasoninga nnyo. First year buli university owulira buli muntu asobola mazza wali n'oreasoninga because bo kyebagalanga okuinspiringa abantu okulowooza. Kati n'oyogera kiri n'ogamba my rights are this n'owulira abantu boogera. Kati ezo university omwana nga yakayingira basooka okukola ki? Kati gwe ofuluma owulira ng'oli special naye ng'ezo principles oba oapplyinga njagala nnyo abantu bamanyi gye zaava. Naye engeri gye tuli ku mulama gwa leadership omusajja oyo gwe ngenda okubeera nga ndiko. Omusajja oyo yagenda n'ateekawo philosophies n'acreatinga philosophy yasooka n'agamba overman nti omukulembeze omutuufu alina okubeera nga advocatinga on personal excellence ye nga ye ng'ate personal excellence ng'eri continuous. Okay?
nti omukulembeze oyo Overman talina kubeera nga muntu wa bulijjo. Alina okubeera nga challenging status quo. Mondabika ebintu nga society bweri n'ebintu ebitambula norms nga we ziri. Ebintu ebitambula ng'abantu ebyagala. Abantu twagala change. True. So omukulembeze omutuufu alina okujja nga steering a change. Nga abeera nti eyo status quo ebeerawo abeera agikyusa. Naye tulabe nti abantu abatera okubeera bwe bato bakomekiza nga battibwa. Abantu bagala challenging status quo. Abantu niye bakugenda bamukoze eki? Oleeta otya revolution. Balowooza agenda kuwamba. Ajja n'agamba abantu nti azze okuleeta obwakabaka bw'omuki? Bw'omuggu. Ate nga waliwo obwaliwo ki? Ko bose bumuze otuwamba. Ku nsi naye abaali mu status quo ebiseera ebyo nga bawulira kingdom gy'ayagala okuleeta wano. Baali balaba ddala ng'agenda kuba ki? Overtaking a kingdomship yaabwe. Amateeka agaliwo naye bamuvunaana mu mateeka agaliwo ag'ensi. Kakana nga bamusalidde omusango. Mpozi bamuggulako omusango ki Yesu? Ate yalina omusango. Tebamuvunaana ennyo ku challenge ki? Status quo. Kyoga bino ebyokukwata omuntu nga talina musango byavadde. Byavadde kubanga crowd yabeeri ne bagamba tulina wano abaziza omusango. Tulina balaba. Tulekono oba baleke nobaleka abantu gati bagala nga n'omukulembeze ababuuze naye alina musango ki? N'omusajja yasooka okugamba abantu edda bali bamanyi nti ensi eri flat nti otambula n'otuuka ku ekigwayo. Kati omusajja yasooka okugamba nti ensi yali round. Yali Galileo gali bamutta ensi ne bagamba nti gwe byogera tebikola ki? Tebitegeera. Naye yamala kufa ne batandika okukola ki? Okukitegeera. Nalaba Catholic Church emwetondera gye buvuga. Kakati ye gye tuyita status quo nti olina okubeera ng'okyusa ki? Status quo oyo omukulembeze. Naye gamba nti omukulembeze alina okuba nga embracing a chaos. Akavuyo. Olina okubeera ng'olinamu chaos muggwe munda ng'omukulembeze. Okay? Alina okubeera nti chaos eyo ogikozesa okubeera ng'osteering. Olina okuba unpredictable. Olina okubeera unpredictability, uncertainty, ate gwe n'obeera nga creating a ground for innovation and creativity. Nti abantu abo babeera nga tebamanyi kyakukola, beewuunya banaye tukole ki kubanga nemuba nga olutalo lubanga lutandise abantu bonna badduse mu gurupu. Kati leader oba omukulembeze agamba nti bannange tugende wano tukole bwe tuti twekolemu omulimu tukole toilet tukole bwe tuti naye abantu bakulaba. Kati mweyo case mu thrivingira ebezeewo kagamba leader ye muntu atunuulira taking opportunity mu challenge. Kati kyovula abantu booyawuka n'endowooza olaba balaba bizibu olabawo omukisa. Tekitegeeza mu kufuga abantu nebeera mu business nti bannaye akasana nga kakanyi anze kansobole ebyokunywa kangende nkola irrigation kangende nsogole ki oba bukulembeze ekisegedde si kufutubbala ku bantu bayina. Kakati bagamba nti leader ye agamba Frederick Nietzsche agamba nti leader omutuufu olina okuba nga orejectinga kye bayita hard mentality, okulowooza ng'abalala, okubeera ng'okonforminga ng'abalala, okubeera ng'oli group thinker, oba olowooza wekka, oba n'obeera mu kye bayita crowd pleasing. Nti abantu baagala ki, nti baagala kino ng'obawa. Obukulembeze bwe tubulabyeko wano mu Kampala. Nti abantu kakati abantu bano twagala tukole bwe tuti oba ne bwe tuti. Majority nga abantu bali affected. Nga bali affected. Ng'omukulembeze tekina kuwabula, tekina kujja kumulamwa vision yo ng'omukulembeze. Kuba change ejjira mu pains. Nti njagoba abatembeeyi bonna nja kujja abantu abali mu swamp, abandi bagamba nedda, abantu bayiirire, abantu bakole bati. Tubadde wano emyaka 2. Nolaba amaziga n'okola ki. Kakati ye Nietzsche agamba nti omukulembeze omutuufu olina okubeera nga his emotions tozina tezikulya kati yoyo omukulembeze ye yagezaako gatoweza mu group ate tobeera swayed by public pleasing, toyagala kubeera ate kati akalulu baba banakakuwa olina osanyusa abantu. Nemadde nkugamba nti demokrasiya challenges ezirimu kubanga kati abo bakuwadde kifo oba tebakuwadde bukulembeze awo kiba
vision ye strength yo ino okubeera nga ekutwala mu maaso si bino crowd kyebere ekola ki kyebere yagala kati Nisha naye n'agamba nti the danger of commands ng'agamba nti while achieving greatness an individual effort commanding greatness is commanding greatness from others is profound difficulty because it exposes leaders to vulnerability. It requires navigating competing perspectives. Nti wobeera ng'oli mukulembeze kubanga jjukira obeera n'abantu abalala ng'obeera nabo ng'okulembera oba boolina okubeera nga bakuyambako okukulembera okubeera nti abantu abo bajjamu greatness okufuula nti vision yo bagibuildinga nga bagitwala mu maaso kizibu nnyo ye kye yali agamba kakati ng'agamba nti olina okubeera ng'oli balance nti perspectives abali olina okubeera ng'oli manipulative olina bw'ozincludingamu naye nga ate tojja zikola n'ezizo kakati olina okubeera olina engeri gy'olaba nti demands ezo olina engeri gy'ozikola ki gy'ozimitigatinga ate ng'ate oyisaawo kiki ekikyo ng'oyisaawo kikyo oba vision yo gy'oba osabye kwegamba ofunze omukulembeze oba wankwe naye obukulembeze ye kyategeeza agamba tolina kubeera muntu wa bulijjo oba wankwe bano muteesezza kiri n'ojja n'okola kubanga yagamba era mu concepts ezimu yagamba kakati bw'otunulira ebyo nti Nisha oba omutunulidde mu short nti omukulembeze overcoming the hard mentality n'okubeera nga endowooza y'abantu balowooza bulijjo ye ng'agamba to do great things is difficult but to command great things is more difficult. A true leader must master the heavy emotional burden of decision making under uncertainty. Nti bw'oba ng'otuuse mu kaseera akazibu ennyo ng'oli mu buzibu ennyo bw'olina okukola decision olina okubeera ng'ekola ki nga buli omu atambulirako buli omu alina okutambulira covid azze ng'otuula olina okuba ng'olina therefore I'm closing you for 20 days oyo mukulembeze kubanga abala bajja kubeera hata abala bajja kubeera nga si basanyufu naye olina okubeera ng'olina okukola decision era mu bukulembeze baŋŋamba nti it's about making decisions mu buli mbeera because buli mbeera you have to make a decision kati omukulembeze tolina kufuna external validation nti abantu bakuwa naye mulaba omuntu ng'abantu bamuwaana buli toba mukulembeze abantu bakwagala naye egamba abantu nga bakwagala nnyo egamba nti oyo omusajja oli tabeera mukulembeze obaki oyo abeera kyetugambe kiri nti ali mu kifo ky'obukulembeze populist abeera mu kifo kya bukulembeze aba mu kifo kya bukulembeze naye nga si mukulembeze so byebyo ebintu ebimu nti oba obitunuulidde Nisha ye alina engeri gy'ayawukanamu ne ku nfuga ya Katonda neera ye ng'agamba nti kino ekintu olina okubeera ng'oli good okumastaringa morality over slave morality olina okumasta morality over slave morality nga yagamba slave morality okubeera nti abantu bakuwaana okubeera awo abantu baga oli mulungi nnyo yegamba yiyo slave morality n'agamba nti eri endala morality olina okubeera ng'oli manipulative kyogambe kiri enkwe nti omuntu wajja nagamba kati kaweesa nina ekizibu mudyekedyeke abeero nga musanyufu ate nga kyakusabye tugenda oba kukimuwa abantu ne bajja walina obasanga ku geeti yo ne bagasebo omusajja tutwalira ekibanja kyaffe mubagamba oyo kyengenda okumukola alifata kyerabidde ne bavaawo nga bakkiriza nti ogenda kukikola naye ng'oluusi tojja kukikola wanga amateeka tegakukkiriza n'otuuka eri okulaba omugagga nga yalina ekyapa naye bavaawo nga bakkiriza ogamba ye ng'agamba nti omukulembeze olina okuba n'obukodyo obubeera nga busukkulumye ku entegeera y'abantu ba bulijjo so bwe obukodyo abantu olina okuba omuyaayi ekyo sikyogedde ate byawukanyira ye ng'agamba nti eyo slave morality creatinga humility passivity ne safety
oberango ja applying omukuru yatugambye ajja bikola ajja bikola no muntu alina perception ye gamba abantu babera comfortable nawe omukuru yatusuubiza ajja kikola ye ngagamba nti mukulembeze tulina kubeera bwotyo ojja kubeera nga oli passive ojja kubeera nga oli awo kubanga abantu baagala nnyo safety kati ffe twafulumira mu law school newabeerawo bannaffe abagamba nti sijja kugenda mu private practice newabeerawo abalala ne bagenda ne basaba emirimu mu banka kubanga batunulidde security bakuwayo eri mu office yange nina nsobola ofuna kalooni kange nsobola ofunayo kalooni nina ndi assured nga bwe nkola ebirala kati leader talina kubeera bwatyo olina okusituka kati ffe abayita mu ttanuulu nogamba nti nfulumye law school maze LDC bampadde practice certificate yange esooka ebagimpadde naye ati ngenda kutandika practice nga ne sente isasula rent toziyina naye nogamba nja kutandika ne desk emu nogenda ngo building kati olinawe muki mukulembeze nga office eri mu briefcase yawo abamu mu briefcase omukulira simu abo batutayirizawo okanja kukkiriza naye ajja kugamba nti n'okuba ne chamber teri muntu ajja kuwaloya mulimu nga talina chamber naye kugamba yeeyo karakita y'omuntu gwe bayita leader omuntu gw'oli omusajja n'agamba nti twawulyako story ya President Museveni bagenda n'emmundu 27 eyo kyeta story yaki kyetuufu naye tamanyi oba bamala emmundu 27 ng'oli ku gavumenti namba kusobola bwe bakulyamu olukwe ne bajja ne bakuwaayo ne bakwata so those are some of the things abantu olya business stories omuntu nagamba nti zinayingira buyingizi katale bwenayingira akatale nintandika okugamba owo emicungwa nze empayo emicungwa bekakati ku ssaawa zino ate nze ngabira abalala kati nze business model twawulyako story ezimu eziri inspiring bamama mikirumbira bawulyako story nti yatandika mu bugaali ng'ate ye yalinga ebroka oyagala eggaali kati ku ssaawa zino tumulaba eki ye leader mu busuubuzi kati bwe obukulembeze nga amufunako obujja naye nga tamanyi alinnya ate kati abo abantu abo karakita zaabwe ezimu zeekusanya kwona omwami kwegamba mbufunze omusajja oyo yalinga atugamba omukulembeze okwetya it should never be part of you tolina kubanga owetya olina okukola ebintu bwekuba kusongoga tugende biri exceptional kakati mwami ono yayagala nnyo ka system eno y'abayindi ekyamwawulamuko kakati ye nga despisinga nnyo nationalism ebyo mu Germany bino ebyokwetata nedda ye ng'agamba nti nti waliwo abantu lwesi emu ey'abantu abalina okubeera nga bakola ki nga bakulembeze naye yakulembeza nnyo bayitanga Aryan race abo abazungu bayitanga Aryan bali basajja bawanvu basajja bagufu bagumivu agamba nti naye omukulembeze alina okuba ne certain characteristics alina okuba n'ennyindo ng'efaanana bweyimirira wali abantu yes physically yateekangawo n'embeera nti omuntu oyo alina okubeera ne masks oba ngeri gyafaananamu mu feesi nti ng'olina akaswiriri olina military stature nengeri gyofaananamu nti that command of respect edda nga mbalaba bakabaka abalina ebirevu olina okubeera ng'olina engeri gyoyawukanamu kati ye yakozesa nnyo eyo system y'abayingi gye bayitanga mani kubanga bagamba nti okuva eri mu divine owa Katonda waliwo abantu abalina okubeera nga bakulembera baki bannaabwe so yenfuga n'agamba nti Aryan race eyo teyali mu bobo bokka naye waliwo ne societies endala oba n'abantu abalala balina traits ezo ng'Abajapani oba ng'Abawarabu ye ng'alaga nti bali balina right okuba nga bafuga abantu abalidde kati nga ffe abaddugavu bwe tulabanga ki nga ba slaves ate ku ntandikwa ffe twabafuga so ye ng'agamba nti waliwo race eri special kati yeeyo gundi ye gye yateekawo kati wenayawukanira naye naye Hitler yakozesa nnyo concept yani ya Nietzsche tulabanga Steve Jobs naye yakozesa principles za Nietzsche naye ng'azikozesa naye ng'olaba nti zigenda mu Greek philosophy a little bit naye nga zaawukanamu naye bino ebintu by'abajju betulaba byaba abayudaaya obufuzi bw'abayudaaya yabidespizinganga nnyo ng'alaba that is a slave mentality omuntu wakuba oluyina okole ki oteekawo ettama eddala ng'ebyagamba oyinti ono bwakuba oluyina kyayitanga slave mentality naye nga ye takkiriza mu ebyo
bya Bible. Ebyo tebireetawo naye twalaba nga Hitler na prosecutinga muko kuki ku Bajju nga ayagala influence yaabwe eveewo kubanga balina influence a lot on society even today. Tunya Christian doctrine and values zonna ziki ziri engraved mu ndowooza eyo. Mu bufunze wadde bagamba abawangudde olutalo be bawandiika ebyafaayo naye waliwo abakkiriza nti Hitler yalina omulamwa gwavuga. Naye yali atambulirako n'omusajja yaligo naye mu Africa katukiraba nti bw'olaba enfuga y'ono omusajja nti mu Africa concepts ze zisinga ziri in practice. Newe ogendeyo mu Middle East concepts zikyali ki? Zikyali mu practice. So ezo gamba byebyo ebimu ebintu byali awakanya bino ebyokugamba kati nga constitution yaffe singa yaliwo iyo nga agidespise agamba lite talina kubeera nga agoberera ki? Lwaki mugamba omukulembeze mulina omukyusa buli luvannyuma lw'ebbanga? Not necessarily yenga ye principle yali kubeera nti leader alina kubeera atya principles ezo bwe kikwatagana kubeera nti omukulembeze avuga bbanga bweriti oba akola ki ye yali aga waliwo abantu abali special ng'abantu abo a certain group of people kubanga yali yekata promoting Aryan race. Yawanga example n'akoppa concept ya Manu y'abayindi ya chest oba gye bayita chest oba caste system ey'okubeera nti waliwo abantu abali blessed okubeera nga baki bakulembeze. So yoyo omusajja Friedrich Nietzsche. Tugenda kumulamu mu ddakiika emu yokka tujja kudda with another episode ate tutunuulire endowooza endala oba ennyinnyonnyolezeso endala philosophy of leadership. Komawo.